Yes, mukwano gwange nkwanirizaako nnyo inaina gwe abadde muganda luli ekyemisana nkwebaza ebirungi byonna by'otuusiza ku channel eno era nga nkwanirizaako gwe mukwano gwange ali eyo. Paul Kagame ow'e Rwanda avuddeyo n'agamba nti no simanyi lwaki buli muntu buli ggwanga bayina eddembe bayina olukusa bonna bayina olukusa oludiiringa n'abayeekera aba M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okuggyako Rwanda. Ekyakyebuuzizza kutegeeza nti nno oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza era nga okola kyamaanyi yo gwenna mukwano gwange ali emitala w'amayanja atuninze UG Updates TV. Gwe atanaba tweyungako nga wandiyeekitaaze okutwegattako obeere ng'otufollowinga obeere nga toyitwako updates kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko kijja kuba kikuyambako okuleetera notification message ng'omukwano gwange obeere ng'otweyungako buli mbeera. Tujjukira bulungi nnyo akabinja kano akabayeekera ka M23 kamaze decades emyaka n'ebisiibo nga katigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nejjo recently President Paul Kagame yavuddeyo ne yeewozaako. Okwewozaako kwaddiridde oluvannyuma lw'okuvaayo okuwa President oba amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amagezi nti gakkiriziganye gasiizinge effaya gateeke ebyokulwanyisa wansi gajje mu nteeseganya mu kutabagana n'akabinja kano akabayeekera aka M23 akamaze ebbanga nga katigomya nga kasanjaga nga katigumbula abantu b'omu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati Paul Kagame nga bagamba mutuule muteeke wansi ebyokulwanyisa muyite bano abasajja muteese nabyo kubanga yeeyo yokka engeri gye musobola okuba nga musiizingamu olutalo luno, engeri gye muyinza okuba nga musolovingamu obutalo luno muzze eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abakongo ne bava ne bagamba wacha weewe, ne bagamba nti nedda ssebo tukulaba tetuyinza kikkiriza wadde n'omulundi n'ogumunwako eddagala olw'ensonga nti nno gwe jjujjuuzi ebipapula byakava okufuluma okuva mu United Nations nga biraga nti nno gwe ssenkulu ssebo afujjirira omusimbi akabinja kabayeekera kano aka M23 kasobole okuba nga katigomya omunna DRC okulaba nga katubuuzizaako emirembe katuleetedde okuba nga abannaggwanga basenguka eggwanga terikyasigaddemu n'abantu bonna badduka ku mirirwano olw'akabinja kano aka M23 k'ofujjiriramu omusimbi k'oteekamu ssente ate saawa zino gwe y'omu gwatugamba nti ssebo tugende tuteeseganye tugende mu nteeseganya n'akabinja kano aka M23 tutabagane. Nga tutabagana ku ki? Ng'abasajja jjujjuuzi baakava n'otusuuza ebibuga bibiri muli Masisi ne Katale ne batusuuza ammunitions zaffe ez'omutawaana ennyo. Kati saawa zino bagamba ate tugende nga tubeetondera tugende nga tutabagana nabo tule nabo mu kukkaanya ku ki? Olw'okuba nga bamaze okuwamba ebitundu basemberedde ebitundu bye baagala kuba baali baagala nnyo Northern Kivu kubanga ye wava bye beetaaga okusingira ddala. Kati balaba nti nno baba banyweredde awo basobola okuyita mu nteeseganya ne bateeseganya ne basobola okuba nga tebalekera awo kugenda mu ntalo so that waleme kubeerawo mbeera ebasengulawo awo we bafunye bateeseganye just buteeseganya. Abasajja ne bagamba nedda ekintu kino kiri mabega ate nga naawe okiraba bulabi obanga bagamba President Kagame Paul Kagame yafujjirira omusimbi akabinja kano akabayeekera kitegeeza aba alina obbaka bagende mu nteeseganya bateeseganye asobole okuba nga naye abeera mirembe ku biki by'aba ayagala okukola. Jjukira nti no baatugambye nti no abayeekera bano ensonga lwaki bamaanyi nnyo buli mwezi batwala kilo 120 eza ttani wa coltan mu ggwanga erya Rwanda. Kitegeeza buli mwezi bafuna emitwalo gya $800. Ssente ezo nnyingi okuba nga zisobola obbabeezaawo okulaba nga baziba facilitatinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bwe bityo ebigamba naye okusinziira ku kitongole ekya United Nations kyo kiraga nti nno obuyeekera Paul Kagame abunvestingamu kyamaanyi nnyo okulaba nga abuyimirizaawo. Kati Paul Kagame yavuddeyo n'agamba nti no nze bannange simanyi lwaki buli muntu buli omu buli ggwanga likkirizibwa okuteeseganya n'abayeekera ba M23 mu ggwanga erya Congo naye okugyako erya Rwanda. N'agamba nti nno ate mu kinsibyeko nti nze yatandika
akabinya kano aka M23 nze akasapootinga kyokka nga mumanyi bulungi abantu besitagenda kumenya akabinya kano gye kaava mu bufunze yavaayo dda n'ayatula naga eggwanga erya Uganda akabinya kano mwe kava mwe muli abanene abakafujjirira omusimbi yamala ye n'abyatula kati agamba nti mmwe munsibyeko ekintu kino kyokka nga namwe mukimanyi ne ku international East African Community n'amawanga ago geetaga superpower ga kirimaanyi gegamu gakolagana n'akabinya kano aka M23 olw'ensonga muyina ebyetaago bye mwetaagayo bingi nnyo bye sitagenda kumenya n'amawanga ago ge sitagenda kumenya bino abyogedde olunaku olwaleero ku press conference Paul Kagame gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ng'agezaako kwejja mu kintu muleme musibako matu ga mbuzi muli isango ng'agamba akabinja kano kamanyikiddwa era kamanyikiddwa n'abakafujiriramu omusimbi so muleke kututeekako bintu bye mwagala olw'okuba nga mulina kye mwagala okuyisaawo oyo abadde President Paul Kagame olowooza otya ku nsonga eno nkwaniriza nnyo mu comment section bw'atanaba kuba nga otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye ng'embeera weetu weekyali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo embeera tewoomya nakabuddu nira kuba nga tukomawo mba information ate aviira ddala eri mbayeekera ba M23 babuli ero ki kye baliko batuuseewa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mbagala nnyo webale kwekuumira ku Yugi Updates TV.